akola n'omukulembeze w'eggwanga olina ssente nenga toyina ssente kubivule bakuba obucupa Shalom nsobola okulaga ebigere byange byalwala birwala bitya ebigere byange okulwala twali mu trek njijuka gye mwali mwe trek twatambula n'omukulembeze w'eggwanga nga tutambuza bigere nenga tutambula kumalako ne tufuna certificate kye twafunamu kyali kya ssente mbu tubanja kwali kwagala era ni certificate njirina gye bampa ogenda okulaba ng'abatagenda mu trek mbu baali balwadde amasasi mu magulu abalala baali balema ate be balina ebisawo bya ssente bye batwala mu banka olwo ssente zizze gwe tokola ki gwe toliiko Shalom musafu na ssente akalulu akawedde bajja akimanyi bulungi bajja tebakusasula saasasulwa abuuza bajja oyo yagaana Shalom waliwo ebintu ebiba biruma abantu eri ekintu kye bayita humanity obuntu naye ogenda okulaba nga gwe mubadde muteesa naye yafunye ssente olwo tayagala kukwata ssimu olwo tayagala kukubira olwo akubulira nga naye bw'olina okugenda nawe oza ekimireyo naye nga wano mu kuteesa mwasindiso yagenda akole ki abateeseze omanyi ssente ze bagaba buli lunaku bagabira ddala ssente nnyingi naye olina kukubira ogenda okole naye nga kukubira alinga akuyamba ng'ebyokuba nti obadde mu kibiina byerabidde ebbanga emyaka 15 ng'otoba n'ekibiina oli mu zi campaign Shalom ze ssente ze bagaba buli lunaku nze nina ebizibu oyina ebizibu buli omu alina ebizibu naye bwe mba nga nsazeewo nti ngenda kuyimba mu campaign ssente ze bagaba buli lunaku zisobola okunnyamba ebintu ebinene naye n'osalawo byesonyiwa olwa respect nti disrespect ebadde yaki y'amaanyi Shalom otegedde bulungi eramu obawulira bali eyo bakaayana tewali ayina MOU tewali ayina kiro banaavaayo banaabo omukisa ne bafuna okitegeera kijja kuba kirungi naye nze okwagala okutereeza nkoze nti okulaba nga nange mbeera bulungi okitegeera nze Shalom nafiirwa mutabani wange njijukira mutabani wange omukulu Eric Mugwanya okitegeera Shalom abantu obadde nabo ng'okoze nabo emyaka 15 okitegedde bulungi tebasobola butabaako na bulumi saalabayo muntu n'ogo ogwamu NRM saalabayo muntu n'ogo gamba kino nina obulumi naye lwakuba sibulaga nafiirwa mutabani wange NRM gyomaze emyaka 15 gyemanyi ti famire yange otegeera tewalabikayo teri wadde omuntu ajja okuwagiza adde okuzika omuntu n'omu wabula ate Bobi Wine n'aweereza message yagiwa Big Eye ng'eri ku ssimu n'agireeta ne bagikuba mu kuziika ne baplayinga audio ya Bobi Wine nga alaga obusaasizi n'okunyolwa bange mwenna mbalamusizaako nze Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Michael muganda wange kitalo nnyo kitale kya Eric munansonyiwa nsobodde kubeerawo okwerekera mwana waffe ku myaka gino essubi teriba lingi ng'ofiiriddwa omwana naye nsaba Mukama agumye famire yonna Katonda yatusinga okutegeera kitalo nnyo kitalo ddala ekya Eric tuyimirira naawe Michael mugonyola kuno twayogeddemu ku ssimu era nja kufuna akadde muganda wange nzije kubagize naye nga kitalo nnyo kitalo ddala eky'omwana waffe. You can imagine otegeera bulungi kati n'ogamba mukwano gwo yaluwa famire yo yeeruwa ekyobuntu ekyo kye tusinga okwagala Shalom nze ndi wano mmanyi nti buli muyimbi buli lunaku afuna essente ennyingi mu campaign buli lunaku naye tebasobola na kulowooza ku King Michael bali eyo bo bagamba nti nze nagaana okuyimba tebamanyi bulumi bwe nnina naki kye nali nnina okunnyonnyola oyo yali ayagala okuntwala okuyimba omuntu ali mu campaign yanumirira wako ali ogwo ye Gravity omutujju Gravity yankubira essimu n'angamba King lwaki tojja ne tukola King lwaki walize ne tukola palabo jeno ne Gravity saayagala munnyonnyola buzibu bwange obwo bwennyonnyodde eggwanga obundi emabega otegedde obundi emabega era ye muntu yekka naye abalala bali bo bagamba nti katumale okuyimba oyagala okola tujje tumujoge wendi okitegeera bulungi naye nga n'oweŋŋamba mwenkyange n'entandika ensobola naye nina obulumi olw'okuba nze okitegedde ebyo byenkunnyonnyodde binnuma ku mutima nti campaign bbiri nze banja ne kubuulira essente ez'obumanja sobola ziteeka wano naye ne nkubuulira ze twalinga tusayininga okitegera saazifuna abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza teminayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa
ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu nebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munnakyo therapies osobola ate okukozesa ebintu ebibwa. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. Kasore Kigambo it is happening. Menya oli ku Shalom 256. I don't forget to subscribe gwatanaba twebaza subscribinga. Twawezezza omwaka nga 26 December. Mwaka gwaizo gwa kyanga tuzitandikawo. Kati gwaweza official. Then nafunye ba sabu emitwale 3.5. Bantu beyongedde ko bawo. Bwe bansibira mu kawo. Ne bayongera ne bajja. So mwaka etugumazeeko bubi. Amalebu kimu kiba Katonda ba kipulaning. Kiba kuongerako ba kikutoolako course. Bagamba gwatabula kya kusuuza. I know. Kati otibadde okukyembadde enkola. Ekyo n'atuula mu kwekati ngoli agamba njakulaba nze Shalom gwe njagala okulaba. Otegedde bulungi. Naye nga nange Shalom kulisaayo webale nnyo. Obaka nabulaba. Obaka nabulaba. Mukwe yalina essimu oyo. Mukwe yalina essimu. Obaka nga obulaba. Nantaawa nga musajja wange. N'okuba amasimu Shalom. Kyokala alina okujja lwe bantadde otegedde bulungi. Naye nga kulikirayo ddala. Muganda wange. Muganda wange. Eyo kosi nayo okoze eki? Eyo kosi yawedde. Eyo kosi yawedde. Nekyamante twafunyemu retake. Twagiyise bulungi. Twagenze bulungi. Katonawo kyawedde. Bannange ensonga girabye Shalom. Muganda wange onakulukera era nova akangu oyambadde. Kumugaya kwamba alusembo damida. Daba bofana omusajja yine dread. Eri sunsulde kakati olinga loya kanso. Badaga ebintu bikyuka. Ogenda okwekanga ng'ofuuse looya. Nerigenda okitegedde bulungi. Kati awo weteeka ku kipande kyawe obufuzi. Mama nge musanyufu. Olindeko okuzizzaako. Era ne Katonda yeebale. Era kati abantu badde picture yo kati eno mpya. Naye ate kati bagala gimanyiira. Bagenda gimanyiira. Yasooka bagwemu guno omwaka nga mulamba. Kyokka embazoganyemukaawo bwenzijjako naye ogenda dikomyawo. Ekyangu nakikomyawo. Nanya enviiri ewaka dreads. Nanya dreads. Naye kati nezino zibagyeko zibadde za mwaka gumu. Kwa mu January na dread. Ngezo zikomawo mangu. Ndiza nzikulama. Kati mu January nensalako. Nenzijja kwa. Eyo nabazigulira ddala. Bali baziseera. Oli akwa milioni 3 wakogerera ebigambo ate mpandikira wana akaragane ate simasi rote biroto. Nzijogera omwana yansala enviiri bamuyita Rasta wao ku Majestic. Kati nga anzijjako dread. Nalina dread nga njagala kubeera kubanga nze myaka ebiri mbera ne nalinga nina gundi nga myaka ebiri mbera ne mfanvu myaka ebiri nembera ne short hair kati nga dread zange ezo okitegeera nzitereka beze baba bansazeeko kuba ziba mpanvu kati omwana ajja Rasta ankola enviiri ansala ankuba akangwe kati ziri azitwala sitegedde mmanyi nti azinteereddaawo okitegeera kati azitwala otegedde aziguza omuyimbi waliwo omuyimbi otegedde nga bazimuguza nga bazimuteekako otegedde ezo zennyini ezange zennyini kakati omuyimbi mba ndi awo nga ndaba omuyimbi alina dread eringa eyange otegedde mbuuza omwana ono nti dread yange walitadde wa nalitadde ku muyimbi naye baaba wamulabye yanyumye yakubye ekikyo yanyumye olunyuma ngamba omusajja kiki wankoze kino enviiri zange dread walikoze otya nga yalitadde ku muyimbi baaba nga ayimba oluyimba ne mugamba wanzise taata tokiddangamu okukikola era singa kibadde swana nakwadde ssente ziyakuwadde n'ogenda okomyawo dread lyange yali amusasudde bazitundira ddala era okuva olwo kati neegenderereza ddala kati gwe zizo gye ziri omaze nazo bbanga ki ninayo za mirundi 3 zonna nga ntya kaya sinzijawo bwoza nenzozaamu n'otereka wali nenziteeka wali ninayo za mirundi 3 kandi mmala nzizzaako ate ziba za bbeeyi kakati ezo kati ziri solid kati olinza ozzeko ekyangu ozizzeeko bw'ogenda kulekera kandabe guno omwaka nti ate oyinza obba serious onyaga tebagaba bintu biri serious bayinza okutwala nga agenda okwesimbawo ng'agenda ku kipande ogenda ku by-election zerating akalulu kawedde bagamba MP gundi Shalom tuyinza ofuna by-election Neusiro East chomoza muyimbi muno gwe politics oyo mukyamu nnyo baaba naye olaba
nze mbeera nkigamba abantu nti politics ono Shalom tosobola kujja n'onsanga nga kati ebbanga lyemmaze mu dancehall n'ogamba nti osobola okunsinga obukodyo bwa dancehall oli mupya otegedde kati ekyo kye bayita incumbent kiraba edduka kuba kati oli yakyogerako Flavia agamba omukweta incumbent abalina 60% okumusiguukululayo nga 60% ebawa eri webale nnyo nga mmwe temwatandikira kati mwe munya kulwanira 40 no mwenna abazza bakoze ekisite bamukubye diagonal eyo diagonal omupiira eyo diagonal tebamukubye omusajja bana ensi yonna ebadde ekimanyi nti namulumiriddwako naye nga incumbent mukambwe nnyo kati labayo akakodyo ke bamukubiddemu nkitegedde ye nga tamanyi ate baŋŋambye nti ababaka ba parliament banyinya abaliyo abaayita awo awalukagga weyayise abantu ne batabuuka nkitegedde naye ye munnaye gwe bakwatidde mu kituli abadde political move naye tumusaasirako nnyo kuba amaanyi era gabadde mangi kati takyazzeeyo eri ku bwa mmeeya bamala dde okuwandiisa tasobola kuddayo tasobola kati alinga nze alina kuba ndonga ate nkulimbe olimba naawe tojja mu kamera mukwano wabali bali ne batuwa gwe tayinza wadde okweteeka kuba LC2 kati mafia asobola okwesimba LC1 kuba bo tebannalonda LC2 naye nga kiba kimusaza amayinja oba kiba kimu no kati bwe tuba tunyuranga ffe mu perspective yaffe of course kimwongeddeko abadde elevatinze politically wadde avudde kuba meya obwa kinyiriro bagenze gula butunda mu katale ogenda kunywaki orange ati passion jali okay you will bring don't mind kali gwe tasobola kimwongeddeko oba kimutoddeko politically kimwongeddeko bwadde ali nyerevu naye kati emyaka 5 agenda giwulira kati alina kudda 2-3 jula emyaka 5 abadde akola nga meya asenga sente konna kataddemu sajja abadde alajana afibalo yabasinga maseja ayise mtwadde ku live mtajja ali kuli akaba nze Matias Farukagga bindiddeko sente nyingi watireko loya ate no ekyonsa loya abati agala sonde musango oboguluzinze oli kati nabino byabadde ne baloya ngagenda mu makooti ebadde batwala sente naye nalaba waliwo abamubuusa mbu toyongera kuteekamu sente akajjukira kati nga fabeti ngo bimanyi sunni I know gukyali nsanvu gukyali muto oteekayo buteesi oteekako muto ensanvu bannange gwe nga musajja yalabi naye nga mumusaasirako naye kati myaka kane kati andooza agenda kuddayo ekitabo akitereeze bulungi waba akyali interested naye kati agenda ali mu third year bagenda mutikkira kati esimanyi oba kiba kikyakola oba diguli na university emuddize sente kati ono tebasobola kino kiri tabasobola mubeererayo tasobola kumaka kumubeererayo eyo ebusiro n'amala ekitabo n'avaayo n'amuteekawo kiba kizibu wajuka ife tabaddeeko yekka ani abaali baagala kadi bannoopu tyali yekka naye Segona kati banamuzaayo muganda wange ne wasaddaaka Magujja ate kati bakambwe nnyo kati bagenda kuwaani kati banyiize nnyo simanyi naye nyupu tenakola statement tenakola kuvaayo kwogera mutuwadde ono agwe tugenda yagenda tukiikirira then ate mawulire era amalala musajja affe oni Abojofferuta yatikkiddwa wiike ne bamutikkidde olimba ebisitabo yabikubye oluku mu mutwe yabadde ku batafaka university eyo ayai university y'abasiraamu y'abasiraamu eno ayai yerwa eggwayo eti ye university y'abasiraamu kuliko aba ayai bataja university naye ateeko IU Islamic University of Uganda so congratulations Tata Pius baba kikambo Uganda yewunyisa osooka n'ofuna omulimu n'olyoka osoma anti bwe kiri era bwe bitambula mpola so ogamba otya mikolo ndi awo mpola ojja n'okyankalanyamu kawo n'osooka n'obula abantu baagala emboozi yaffe Shalom nenga nange nyini eno talent nange
Katonda ayinza okuwa talent nze ndi mal talented kati nse ekimanyi naye nga tokimanyi bulungi naye abantu abali gye bakoma okunyumirwa emboozi zaffe nange gye nkoma okuba nti nange ndi musanyufu nange gye nkoma okuba nti sibula mu mawulire beera trendinga kyebaza kuba abantu bankubira nebaza Michael onyumya bulungi emboozi ate nga waliyo n'abalala era abanyumya emboozi nange gye njagala okitegedde nawe nyaba kunyumira obadde ki noga omuntu oyo anyumya emboozi wagambako Mustafa mwagala nnyo anyumya emboozi ennungi Kazibwe Kapo namusanze awo ku CBS naye anyagala emboozi ye ennungi ate yayogera mpola kati nze ate abantu bempuliriza ennyo abantu bayinza okuba tebasobola kusuubiriza nti King Mike asobola okuba nti awuliriza abantu abo okuba nti okwogera nkitegedde nako olina okuba nti osengejja ebigambo ate olina okuba nga oyawula n'otolamu ebirungi n'ebibi kati nze abantu bentera okuwuliriza benjagala ennyo okuwuliriza mpuliriza nnyo Katikkiro Charles Mayiga ayogera ebintu bye n'osengeka ebintu ebyo emboozi eyo n'ogijja namumanya nti kati omuntu alina kwogera bw'ati wanti alina kukolerawo nsobi era mbayigirako nnyo nali njagala nnyo n'omugenzi Tamale Mirundi ng'era nkeera ku makya nze si abayimbi tebakeera one on one with Tamale Mirundi nga nkeera ku makya ne ntuula mu ntebe ne ndaba Tamale Mirundi kweganga ayogera naye ng'olondamu by'oyizeemu okitegera ebigenda okuyamba kati njagala nnyo ne Frank Gashumba naye anyumya emboozi n'ayogerera ddala ebintu n'olabira ddala ng'osobola okupiikingamu ekikwongerako then n'omulala waliwo munnabyabufuzi gwe bayita Ssemujju okitegeera so kati omuntu ansanga ngalaba omuyimbi ali ku Ssemujju Nganda ate awuliriza kumbe nondamu ate nange nenjiga okuba nti nsobola okwogera eri abantu nga emyaka gyonna tebagamba nti wano Michael wayokyeza wano wakoze nange Ssemujju Nganda mulaba aba ku Lukindo ku radio Simba ku program Olukindo ku YouTube obeerako n'obawuliriza n'obalaba tikyayogera n'omukulembeze w'eggwanga naye muwuliriza ngayogera His Excellency muwuliriza nnyo ennaku zino mukudaaze akudaala okufa Raila akudaala nnyo lwagandi okampeni nga n'abagamba munange eno temwalonda teri abanja byammwe mwenenye mwekka ngamba omusajja kati ngaakudaala bukudaazi tubiseera bya Christmas bantu bali mu nnaku nkulu bantu bagenda mu byalo bantu bagenda kubeera waka nga bakyakala naye abavuga muvuga empola kuba kati obubenje mbulaba ku social media batandise traffic jam naye mungi olaba mu park olaba everywhere okitegeera budde mubadde embalala jamu omulabye nasimbudde essaawa 10 essaawa ziri 12 era bwe ddakulize nga ngamba ono omusajja nasimbudde essaawa 10 kyokka oyise bypass nedda nnyo kubenga sijja kukuba simu kankube nga alisi ntuusa wano osimako watasulya ssente awo kutoora alisi oba olina ku ssuubi naye nga n'okwawula wano Busega okwawula kwokka okudda ku express oyisa emikono mu maaso kati ekibuga kigenda kuba kikalu by tomorrow paka mwaka wegunagwerako awo genda bakuba endongo mu nkuuka ojja mu nkuuka nkuuka bwaguuga nkoko bwaguuga genda bakuba endongo mu nkuuka kuyingira mutwalo gumu Basajja Kabaka kuyingira mutwalo gumu yaipindoozi ebiri genda bakuba enkuuka genda bakuba dancehall mu nkuuka male ngenda ate bajja soka akubuuza ennyimba Magaye King bajja soka bakubuuza emboozi tunyumizeeyo kaboozi Kazibwe Kapo yangamba nagenda okuyimba nga tannayimba asooka atunyumizeeyo ku mboozi dakiika 10 era atuweeyo kyatuwa nakyo kiba kirungi naye kati engeri ngenda kuyimba mu nkuuka male ngende paida eyo fireworks nze ngenda kumukubira paida binyuma n'otambula onyumirwa kati nze okubeera mu show zino ezajja ng'oyimbe wano jange nfuna omulimu ogwo nga gwegwo nga guzitowa neŋŋamba kangende n'ogwo then okubeera ng'olonderera ogenda okulaba ng'era afunye ogumu kati omuntu agamba Michael jangwe paida otuyimbire tumaleko omwaka tukuwe fireworks n'obeerako n'abantu beeyo waliwo ndabyo nakola King Michael nagikola ne Kasuku nangamba bisanga bino ebya Christmas omugagga Brian White baali bamusiba mu kkomera naye n'abayita ate abali wabweru n'abawa Christmas nga emboozi sabya Christmas bino King Michael ajja okugituwa obulungi n'abawa Christmas yalinga ekya ku podium Christmas yalinga nnungi ku podium era buli muntu yafunanga kyafunye okitegeera ate n'abalala ne baba nti Brian yagabulanga okitegedde n'agamba nti kati drone ezo 2 mwe mugende Emityana
bateekamu ebintu butto ngano muceere naga kakati ezo drone 2 mugende egundi kuganga agenda agabula abantu mugende mu east mugende mugabule mukolekisi mukamale mukomewo naye nabeerako wasobodde okitegedde ninga yagabulanga ddala sente eza ddala nno niye ngogenda otuuka mu Christmas nga toyagala nakuyimba nga sente olina tulamu abayimbi mwafuna nnyo Brian White mu Christmas. Nse mu Christmas mwokka naye ne mu Christmas era omanyi nti ebeerayo bonus ezebeerayo biki okitegedde yabanganye ku bonus wadde bonus yajjanga nga yoyo ng'era onyumirwanga bw'omanyiira ng'era kampani endala zonna bwe zikola si buli company olimba si buli company wonya company esalina end of year party nabadde ku ebugolobyawo ku Silver Spring nina chairman wange bamuyita MP gwe tusamba naye omupiira we Munyonyo nga akoledde abakozi be end of year party nangamba itayo bagala kwata muko naye babadde basanyufu naye nagenze olaba nga buli mwana agenda n'ebbaasa amuwaayo katoke n'aba appreciation so kati bagenda okuyingira Christmas waliyo kampani ezitagaba gundi bonus nyingi ezisinga olimba kati wonye company ezakoze paka nga 24 nga bakyakola ate nga babagala baddeyo nga 26 onyokerawo ssaawa 2 26 ffe tugenda kuba Nabugabo Sand Beach tugenda kuba Mzee Kasozi tubadigize tubakuba endongo erisinziggu olwate nga lumu ngende Luweere waffe Elians Hotel mbakube nabo engoma okitegeera ndibizemu kubaka kali eno festive nga lumu wali eddwa mu kyalo batwise nga lumu tutugenda Bamaduwa huwa Mchana waneno naye kiba kirungi era eddwa eyo kubaawo ng'olusooka omwaka jajjafa tuyita buli olusooka omwaka abagamba mujje tube nga tufune eddwa mpola tumwe eddwawo tuweeyo omwaka maaso ga Katonda era nakyo kiba kirungi kira kibi nnyo kiba kirungi we twakoma wali eri twakoma yaemu katono tune emisango awo katono jogero katono emisango ejjukira egyo gyakomako giriwo emisango egy'abawala mu COVID awo emisango gy'abawala njijjukira bulungi nnyo awo nno byatandikira ddala okutabuka ebyaddala mukitegeera naye nga abawala abo nabo kirabika waaliwo eyali bali emabega kubanga life gye twalivinganga ng'abo abawala buli omu abeegomba kubanga ebifo we baali byali bisava position ze baalimu okitegedde position ze baalimu zaali nsava nnyo kuganga bujja wali nga naffe abayimbi batusindika eri mbawala okitegedde oziza omusango Vivian yaziza omusango Michael tumukolere ki nawe gayirira omuwala naye kati Michael mwali bakabi kati Vivian wali munda tewali bwakabi buli awo gambi wali munda twalinga ekintu ekyo kimu otuuse leeti Stella oyo atuuse leeti tumuwa obutunda Vivian onakoze naye nga ne sente kubanga olumu twabeeranga mu wano mu speak kati nga podium abawala tubalise ku podium kati nga Brian ayinza okutuma n'agamba King wanji kwate benzi vuga ogende wali ku podium oleteyo $5,000,000 okitegeera olunga abagenyi baweze tuli mu party n'ogenda osanga eri ku podium ng'ate abawala nabo bakoze party yaabwe nga teri abagambako enyo nga balina party ya Uncle Bula eno tuyende bakoze podium n'abakoze yaabwe ate ku podium kubanga balina omukuumi esente balina okitegedde baziswimingamu awo nobagamba mukama wange angambye mumpeeke $2,000,000 oba 5 ze bantumye wali ne bakuwanga basanyufu bulungi nga bamu balese ne ba boyfriends ba ng'oli akubalya $5,000,000 awo n'agakwata n'akuwa n'oddayo eri okitegeera nga bali living life ennungi era nze nakyewuunya nnyo okulaba nga bali against the boss okitegedde nakyewuunya nnyo ne ngamba kino kyazze kitya saalabako Brian bwe yayisa bawala abo bubi yabayisa bulungi saalabako naye nga bw'otamanyi tosobola kuwakanira muntu okitegedde ate n'ekirala tetwabeeranga ne 24/7 kati awo nga tosobola kola ki kuwakana olwo bwe yatandikira ne bitandika okukola ki bantu bakipisa waliwo TVM bane yakuba story ate nga eyo TVM era yasinga otwala sente okitegedde babangayo kasente obadde ki twakoma kakatamba bagere bayita asikaali awo agirenge emotoka eyiseemu TVM yaweebwako $4,000,000 okustreaminga omukolo gwaffe ogwali Embalala live $4,000,000 nti omukolo gwaffe ogwali Embalala gwali live
kuva tugaba bintu kuva mu kkubo nga tugenda streaming love yagamba nti njagala lunaku lulamba nga ekwata podium yokka na bitugenda kukola ne bamusaba ebi n'agamba sibiina nina bisatu leeta 405 nti bina milioni 4 kuba kubulako milioni 6 okweza akawumbi yes sebo king omusajja nga alina sente batukwata live siyo nange eraba nga muri wali mweka je mugabeno betugabeno okitegeera nga n'abakozi ba TV bebanyuka abamu nga bayitibwa ne bagenda ne baweebwa ssente ezitali ku musaala gwa TV naye nga bakoze omulimu omulungi ne baweebwa akasiimu abantu bangi baaleetanga ebizibu owa Brian awo abamu oba balimbanga oba nga batuufu nga bajja buli alina ekizibu nga kikolebwako nina poloti yange ebulako ssente bwezitikwata nina omwana wange ali ku ssomero ebulako ssente bwezitikwata nina akamotoka kenjagala okugula nga bakozi ba TV n'ate be bamu era be bakola ki naye omukozi wa TV omu nabaddeko naye naŋŋamba nti ze Brian yampa nampa ssente ne muŋŋamba Brian esente zoyonoonera ku TV eno fe abamawulire otegeera tukolera ku order oyinza okujja n'ompa ssente otegedde kwogereko bulungi naye mukama wange bwaŋŋamba nti eno storage oba oteekayo alomba sidi naawe Brian wadde oli mukwano gwange mba ndi ku mulimu biri bya mulimu era abantu abamu otusonyiwa nze nyinza okudda wano nenkwabya nenkola ntya naye nga kyebampadde okuteeka okupresentinga kyetulina okuwa abantu abalabi so sometimes okola ki yakyo olaba abamu teyabanyiigira nnyo abamu yabanyiigirangamu naye abalala nga bwe bamunnyonnyola zo kati ono purezidenti bwe yakinnyonnyodde nange nenkitegeera ekitegeera nti yagambye fe abamawulire tulinga abapoliisi oba poliisi omufuula mukwano gwo otegeera nga ne mu bbaala omuwaamu nga banyuse mubeera mwenna naye baba ku order nti wemuteekeko empingu ate alwawo bakuteekako empingu kati Salomu abakutaddeko empingu bayinza okuba be basinga onyumirwa channel yaffe otegedde bulungi tugenda kusubwa n'omugambo gakunsubwa nga atontwala ali ku order yomuteeke wali order ni order enviri zo ne bazijjako oli ayinza okuba yazisazaako abanokukabagaba naye nga tewali kyakola order yero zina okuvaako naye kati Michael nze kati oba akapata nyinza kufaanana bakakusala nnyo so ate nokamanyira gwe bazikuddiza oba ate bw'oba oyagala so ozikuteera mu kaveera era naye kati bibona enviri zekomera nzaagazaaki kubamu Michael akaterabayo ka King Michael nga bakasazeeko enviri kali mugundi mu lupata bakakuggyakawo mpola mpola naye obeerawo mpolampola ne bakimanyira nekyewuunyisa naye nze eryange mbagamba baliterekete nerikomyawo bamanyi zitundeyo mukomera kale ekyettunzi emu ekubiri mukomera ebyettunzi ola yunifoomu y'abasibe eyo eya yero gyobadde oyambala abamu bakitwala ku basawo batya osalako era gali magendo nga olaba nnyo mu Uganda mbu okukwata n'essanga lya mbogo bagayita amasanga okukwata n'amasanga musawa gwa Nnaggomera ruzira okusanga n'akagoye ka yero ng'adde ofuluma emiggo gy'obakuba basana okuzza munda olimba era kapiisi bakagulanye ssente kapiisi akayero uniform gy'obaddemu n'okasalako bwoti n'okaleeta wabweru n'ettaano bazikuwa emmeka emiliyoni naye okafulumya nga batukebera ng'ojja mu kkooti bakusumula n'omusipi ne bagayawulamu ne bwoti si kubanga okateeka munda kapiisi olwo kagoye kekomeraawo kati nga bakagula ettaano olwo nga bagenda mu nnyenya abamu babikolera ku bizinesi ng'osobola okusiba omuntu nga gwabadde olina akusiba nobeera mu kagoye n'asiba kaaliya yonna n'agiziika olimba omuntu abikoza dda mu bizinesi okulogeza engoye zeeruzira nenadde sikimanyi nandibadde nkaleeta kasenga ndibaga waliwo yakange okayina ssente weeziri nga sikalina kakati eyo uniform gye wakwambaza eya yero bw'oba ovaayo ogirekayo government property kati sobola kuddayo n'embuza ya Shalom eruwa nga njagala okukola ekintu ddiru naawe ziri mu nsi gwe Shalom nze manya uniform 2 nawe navudde kimanyira bayinza okuba wakufollowinga kubanga business zitambula baga njagala uniform ya Shalom eyo gye yabaddemu eya yero
mujinteera njoke nkasaleko bakusaleko ne kati waliwo najjayo kulaba sipapa kuba kati gate ziringa 3 ze nayitamu oba 4 okumutuukako nayogera naye ku ssimu mutegedde ng'ali awo ndi wano ne twogera ku ssimu ngera bwe nadde nzija okulaba ssebo kuba process yonna nadde ngimanyi naye awo mu kumulinda aveeyo oba mu kumulinda nga waliwo aboogera naye olyoka oyogere naye waliwo be nalaba nga bo bali mu uniform njeru abo be bameja be baki uniform enjeru baba bamusalira batya ogw'okufa gukyaliwo lwakuba tebatta owa uniform enjeru baba kati baba bamusiba emyaka nga 2 nga bamugamba koche kaize emyaka 3-5 abamu nga bagamba gwoli wakuttibwa uniform enjeru eyo kakati nze we najja Luzira nenda aba uniform enjeru ngeri jenjagala nnyo white noloza amalayika ngamba nze we basi basobola bagamba mumpe muganda wange ebanka eyo batolire bakunjuba olimba esa oba ogenda bala mukomera paka aba white kekye tunze ekiri ekkomera eyo nga bakavanga bakusibye abakazi baba kwetaaga omukazi gwosooka okwebaka naye emikisa gyafuna tomoni olimba nze nkuwambozi yakomera webase nani soko mbuzi Shalom kasiko wayiridde ekisima kasita bakusiba layira abakazi baba nabwera ku gate nga bakulinze kati ani go wayiridde ekisima nagaye kanchiwe wawaka wachimuyi ekimala busibe kimala busibe twakoze ekimala busibe kati ekisima kiri mu family kati ekisima kiri mu family omusajja nga avudde Luzira abakazi baba mwagala okufa obufi abeera kirini nnyo abadde tayenda abadde asaba busabi abamaaso ga Katonda aba n'ekisima olimba nageye katufireke mu family ewaka ndowooza babakuta nze kye ndowooza nti ndowooza babakuta kati Shalom tomazeeyo nga wiiki kati awo oba obadde amanyire okugenda omusima ng'enengene buli lunaku kati awo wiiki ndowooza oba owezezza gundi tanka muganda wange kyova ndowooza bayesunga ayinza okugira bwatyo kalamba obeera mu kkomera tofuna birowoozo biyimuka mbwogera kupe saluti abamu nga olowoozako kirowooze muganda nga omanyi foleni bangamba wazirikamuuko byali bituufu ng'olaba bituufu mwana wange twatuuka mu kkomera gwe ng'olina anaasula mu kigaali bamalina obbalinnyako we bati ogyewo bakulinnyo ogyewa ogenda okweba basula mu layini ate bwe yeebaka bwoti paka yebuja teri kwekyo teri kufuka mufuka lumu nga temunneebaka layira bakunyiga mu kkomera ng'olaba ano bwotyo n'abeera ano n'abaano teri kwekyusa paka kumacha nga wakwata nga bapakira amatooke bwapakira abaana mu ggaali nga bagenda okwebaka Luzira bakupakira wafunyeyo emikwano nafunye emikwano mingi nafunye emikwano nafunye emboozi nafunye abagagga banyigiriza obufere nayize ebintu bingi Luzira ogenda okuba esente sawa yonna eri abakutumye omwana wange kati Shalom oli akulwa kyobukadde ebitabo n'omusasula jangu nebaka emyezi 6 emyezi 6 obukadde kasita okuba oba biliyoni leeta wa myezi 6 ate bato kyabangibwa oba bo baguma dda okuba biliyoni y'emu n'atwala Luzira giba myezi 6 ate bw'ova batubangibwa oba ozitutte oba omaze obusibe kati ogamba eriyo abali Luzira nga balina ssente eno wabweru waliyo myegwe nasanzeeyo ye wa byapa adana wakola yali akola mu byapa kati nga ojja kuwa ekyapa akikyuse mannyago asooka n'afuna kyaliwe enganze mugasooke ne mu banka weewole ssente ng'ekyapa gye kiri mu system n'asooka n'afuna ekyapa n'akyolyako miliyoni nga 5 n'afuna omulala amukyusize n'asooka n'akyewolerako mu banka endala badde bambanja 2.5 billion in different banks abuzayo emyezi 3 aveeyo azina ate bambanja bamaze obusibu kati sente ze gye ziri oluvaayo agenda kutandika ng'alya ssente ye nga yeemalira kati wafunye lo kati kingi batukanganga lulimbu byaffe batukanganga mu Luzira nga batukanga mu Luzira Luzira gwolaba oyo Luzira mubi simakumere ebisiyaga kakati ne Luzira ne wokwata bukwasi ku musajja bwotyo linakuba endulo oba owedde tekiriyo ekisiyaga teri wadde ebisiyaga Luzira twakulimba ate bano be batta ne bajja ne babinyumya balimba nalaba oyo akyogera yabeera omusiyazi nga ye
nange neewuunya. King Mike Eruzira teri bisiyaga. Ebiriyo. Okikolera wanga muno abeera wano noono wano. Musula mu ggaali. Wali noono wano. Kati nga besiyagirawa. Oyo omuntu agamba mbu ezo aliyo ebisiyaga yabeera omusiyazi nga ye. Abakitadde mu kirowoozo. Abamusiyazi ave nnyo nga musiyazi. Olimba. Kuba gwe nasanga ne mbuza bali bamada kiteeteeyi. Ngolaba yerewo nyenga bamugya nga bamuyita Aisha. Omusajja. Ne mbuza lwaki Aisha. Nangamba ekyamutumya Aisha yakwata ku bbolo za musajja munne nga beebase. Ndowooza owulira. Nga yeebase. Kati gwe ŋŋamba okyambu ezo aliyo ebisiyaga. Naye yali azaagaza ki? Ayoka ali akyusa mukono. Kitegeeza omuntu aveeno. Kati ekibonerezo kye baamusalira kumuwa sikaati. Ayambala sikaati. Kiteeteeyi era ye Aisha. Kati osobola mugwamu nga totegedde. Nakyo omanya kati gojja kuloza kyambadde ekiteeteeyi. Anti kati nze bwe ngenda Eruzira nendaba kati omusajja ayambadde ekiteeteeyi. Omanyirawo. Ndowooza alina oba omuntu wo baba ye bamudesigninga. Misango. Wa mukulu wa komera. Misango. Dayira. Mukulu wa komera bali balapi. Akulya prison. King Mike eno mulina amaanyi naye Eruzira omwana RP akulira wadi. Naye lwanka bazigaba kuva kusinzira kuki? Be basalya na myaka. Kati ababeera mu white abo basalira okufa nabo mubeera nabo. Babaayo waliyo n'abasoma. Nabo musula nabo babeera. Boba deri kwapa na Maxon kati eno. Baba bakivaako. Aba yakita. Kati King bakusibye emyaka 3. Oboge nakuza ati emyaka 3. Abantu bwe bagendayo ne babalabako nga bagenda ne balabako nenga bamanyi talivaayo. Abayaza musango kibanna. Abamu emisango kulya mu rape. Defilement. Aggravated robbery. Obubbi bw'amaanyi obwo masasa ago. Bakaliga emyaka 5. Olimba. Ate ndo omulamuzi ajogera mpola. Kocha atudde munera batamalidde kooti budde. Era kocha ekwadde emyaka 2-3. 2-3. 2-3. Ne bakuwa emyaka gyo 2-3. Kati bw'ofiira mu kkomera. Bakuzza. Kuba waliyo details bakuwa abantu bo. Kaswa. Ng'owedde. Naye kizibu okufiira Eruzira. Kakati. Kati King. Tamu nga ateri malwaliro magonde ge Uganda. Genda Eruzira. Kati waliwo kyali namusanze yadde ali mu kuwona ng'abuze emyezi 3 afulume. Yali yalwala empanama. Nga bakamulongoosa emirundi egi. Yagenda komero bayagirwalire. Yali wabweru eno ng'alwala empanama. Bakamulongoosa emirundi egi ng'empanama yagaana. Bakamulirako miliyoni nga 25. N'abaawo kyali amuwa amagezi omusibe. Akyali omusibe amugamba olina empanama. Bajja kujjanjaba Eruzira gogenda ozza omusango. Gayi kye yakola nazza omusango. Bamusindika Eruzira. Bamujjanjabe. Bamulongoosa abuzayo emyezi egi yawona empanama. Omusango yazza gwali gwa bbanga ki? Bamutwala nga emyezi 6. Abuzayo emyezi 3. Yawona bulungi empanama. Omusango yaguze intentionally. Omusango yaguze agenderedde. Agende Eruzira. Zona agenda ni nathima. Bampika eddagala. Olimba. Omusibe okufiira Eruzira. Osuwa Eruzira afa. Bakulabiriranga kugundi. Agenda kunnyonnyola aki ensimbu omusibe afudde Eruzira. Naye kabanga kawabadde Eruzira katono naye bwino oyina mungi. Omusibe omu okutereka okutoloka Eruzira. Abaana bakyamaanyi 10 bafa. Abaana bakyamaanyi 10 bafa. Batubala emirundi nga 6 olunaku. Bwanga waluka indavuge nalabeke naga nti bakusitamya weeba. Eyo foleni. Omuntu nakunyiga bwaddaga sitama wansi. Yo notagibaamu. Muna ab'emirundi emeka. Amazzi Eruzira aliyo shower. Amazzi onaaba gwe gyonna gy'oyagala. But egiri compulsory egiri ebiri. Ku makya n'olweggulo. It's a must. Eriyo abasamba kapiira. Talaba nga muntu ateba golo nganzi. Banadde ku Hall of Fame. Banadde ku kisenge. Nakubye golo basambye kapiira. Twajja tournament y'egundi ya Christmas. Eruzira. Nga tukanira mbuzi. Wodi yazate yatandika dda. Nga yatandika dda nenje eyungamu. Babadde oyita mu mmeka naye olimba nawe. Era kati buli agenda Eruzira ku kisenge baga kumpandiika. Tebalaba nga muntu akuba mupi nga Iniesta musajja gwe. Wado ita munamba ki? Olimba. Nogenda no sa tournament y'abasajja n'ogiyingira. Nemba kuba yaga onamba 11 yavuddewa. Bisawe birungi buli kimu kyonna kyekyo. Bwegamba oyinza okuba Eruzira. Tosobola kwebwa Eruzira. Nowerabira ebiri wabweru. Kyokka kyo missing Eruzira King. Musina simu. Naye kati fa basumina mbisulo. Obanga ali mu kisulo. Yes.
sawa 3 breakfast yebe etuuse sawa nyanga lunch ekutte sawa 7 ye supper bijira mu time emere nungi kati bino benadde parkings binadde ngendo kuleetera bane wasubiddwa nadde parkings blue bird migati olese migati ulira nero ojja bimpa kati ebyo oba toyagala kulya mmere yayo osobola okugamba mbu oli ebyo osobola birya kubanga bye natwalira sipapa babyaze emigati ne bakebera buli kimu obuwunga ne babusala akakyokola ogula ku kantini awo ogula kantini nawe bafunira mu bigula kantini babisala ne bakebera buli kimu oli akwata bwati mu ki oba sukali namukwata mu mugati muli simu temuli jagate muli bibyo nabikebera mpola so nali sinabagenda King ngenda okulengera musajjawo muganda wange ng'akutte ensawo ya sente neŋŋamba King yagaana okgenda mu campaign abasajja bali mufuna sente wagaana okgenda mu campaign King Shalom abantu bangi nnyo abali ebweru abeebuuza lwaki King Michael teyagenda mu campaign ebbanga lyonna King Michael abadde akuba campaign nze natandika okuba campaign 2011 nagakuba mukomukaawo nentandika okugenda mu campaign okitegedde era abantu beebuuza nnyo lwaki Michael tali mu campaign webeereddemu sente nyingi ate King Michael taliyo avudde we bajjula ne Shalom nina ekintu kyenjagala otegeeza eggwanga n'otegeeza abantu ku mukutu gwo guno abantu bategeere nti Shalom oyinza okuddaawo n'ondaba nti King Michael ng'olabika bulungi oyambala bulungi King Michael ng'onyirira naye ng'ebizibu mbibiseeko saati eno okitegeera ng'amaggwa nga biseeko saati kati nze obutabeera mu campaign n'ensonga zange ate ng'ensonga ezo ziri vital olumu mbeera awo ne ŋŋamba nzoogere ne ŋŋamba kanzireke ne ŋŋamba nkole ntya naye ngenda bbawako ezimu ku nsonga lwaki King Michael tali mu campaign okitegedde ekisookera ddala King Michael abadde yakakola campaign 2 okitegedde nga tabeera satisfied na system banyoga omusimbi oguli eyo King ati nze kisookera ddala nasooka okukola campaign eziriko agreement ze zaali za 2011 okitegedde wali MOU ya delivaringa kino ofune kino nga bakuleka naawe noweeramula nowa service zo nowulira nti oba service eno nja kukola bwenti era twali ewakekekwa ekololo tusayininga bulungi ze campaign ezaali zenamanya nti kati zeezo okitegedde bulungi ezaddako okitegedde nga mmanyi era bigenda kubanga byebiri naye ezaddako 2016 jangu okole ogenda kufuna sente bwe ziti ogende okwenda okubuuza nti banne tusayiningawo okulaba nti ngenda kukola ki ngenda kufuna kino nsayininge wano nti ngenda kukola kino mbawo kino ogenda kuba ofuna sente bwe ziti tandikira wano genda okitegeera n'ogenda n'okola ng'omanyi okolera ddala omuntu agenda okuba nti asasulwa n'okola n'owetoolola Uganda yonna tewali bayimbi abo bali mu campaign gye bayiseeyo gye sayita okitegedde bulungi n'okola ekiryandongo n'ogenda embalala n'ogenda wa n'okomawo e Kampala okitegedde olumu nga bakujja nako engeri gy'otalina contract oba bakayimbayo show 20 oba 10 ne bakujjako abantu ne balowooza ofunye ssente nga tofunye ssente ogenda okudda eno obanje ssente nga tewali because tosobola kuwawaabira muntu era nakati abali eyo abayimbi abali mu campaign njagala ompeeyo omwaka we MOU tewali otegeeda kujja kukubira simu gamba ogenda funa sente bwe ziti tandikira wano oyima ogende tugende oyimbe nga bw'osayininga ojja kuweebwa kati ne bakubba otegedde ne bakubba tosobola kuwaaba nti owaabe nti wasayininga wanti ogenda kukola naffe nga tewali so bye ebintu ebimu ebinyiga nti campaign ezimu saasasulwa sente okitegedde bulungi neŋŋamba nti kale kakati obadde oyimba okitegedde nti oyimbira muzeeyo omwagala oyimba ofuneyo akasente nga muzeeyo atuyita mu State House ne tugenze bayimbi ffenna abayimbi balina proposal zaffe tulina proposal zaffe kikye tugenda okunnyonnyola omuyimbi ne mugenda n'abayimbi nga mukkaanyiza nti abayimbi bwe tunaatuuka wali ne tulaba muzeeyi okitegedde wadde tuyimbye tebannatuwa ssente naye abaana baffe bali waka tugambe muzeeyi tuwe scholarship abaana batandika okusoma okitegedde nga basomera ku gundi ya gavumenti kubanga naffe twasavinze ku gavumenti wadde sente tetunafuna abayimbi abamu abaana baabwe ne babawa bwababo ne batabawa ate nga babadde ku lisiti y'emu
Mitegedde bulungi kye kugamba. Birimu abaana n'abaana. Yes, anti wali abaana b'abayimbi. Abasoma kuseza State House. Yes. Naye nga ggwe ababo mwagenda mwenna nga i proposal gye mututte babayambe mwenna abalala ne bakola kino kale kye nnaalifunyemu. Nga nze kye nnaalifunyemu. Naye nakyo ne kigaana. Mitegedde bulungi. So n'obeeraawo ekyo nga kikunyiga nga tolina kyakkola n'okireka. Sente zigenze na kino kyoluubiridde ne bakulaba King Mike wakutte omukulembeze mu ngalo. King Mike obadde n'omukulembeze. Lumu omwana wange yaŋŋamba nga bamugobye school fees. Katuli awo waka alaba ekifaananyi kya muzeeyi King Mike ndi ne president mukutte mu ngalo. N'agamba, Daddy, why are they refusing us to go at school yet you are a friend of a president? Otegeere kati ekyo ogenda kinyonyola otya omwana akulaba abakutimye weetimbye mu ddiiro n'omukulembeze w'eggwanga naye tasoma. Okitegedde bulungi ali wakagobedda school fees akugamba nti nga president mukwano gwo mbeera ntya nga ndi wano. Ebyo byonna okitegedde bye tubeeramu n'oyitamu n'ogaana naye nkoze ntya. Akalulu akaddako 2021 otegedde kaali ka covid. Otegedde bulungi kaali ka covid kaali kazibu nnyo ne tugenda tunoonye sente ne tugenda tunoonye obululu. Otegeera abamu basooka mu West Nile akati engeri gye yali covid. Otegedde ne tugenda mu State House. Otegedde abagenda onoonya akalulu. Muzeeyi n'agamba mulina kunoonya akalulu nga mugenda nju ku nju. Otegedde tuddo bebyo mukoma ku makubo. Tebijja mwambale mask mutuuke mukonkone nga abantu bembabuulira engeri gye balina okulondamu biki era ne tubikola ebyo byonna. Otegedde ne tugenda mu Eastern Bajjo Yasini n'ampa business ne Bajjo ne tugenda mu Eastern. Bajjo asobola okujulira. Bajjo asobola okunjulira twakola Eastern eyo yonna ne tukomawo nafunireyo na accident. Otegedde nafunireyo na accident nga noonya kalulu ka muzeeyi ne tukomawo wano. Bajjo n'agamba tofayo bagenda tuwa sente. Ne tugenda ne Bajjo State House. Bajjo n'ayimirira n'agamba omukulembeze w'eggwanga bannange abaana bayimbye babanja tebanafuna sente. Otegedde bulungi era ezo saazifuna. Wabula okubanga siina MOU. Okitegeera tolina ogenda gambira nti ki ti bano bannaye nayimba saafuna sente na sayininga wano. Okitegedde olwokuba olina obwagazi obwokuba nti ow'ekibiina ezo ne zigenda. Abantu balowooza nti olina sente Shalom akola n'omukulembeze w'eggwanga olina sente naye nga tolina sente Shalom. Bakuba obucupa bagamba bafuna sente. Bafuna sente balina sente naye nga tolina ki tolina sente Shalom. Shalom osobola okulaga ebigere byange. Ebigere byange byalwala. Birwala bitya. Ebigere byange okulwala twali mu trek. Njijuka gye mwali mwe. Trek twatambula n'omukulembeze w'eggwanga. Nga tutambuza bigere trek nze nagenda ndi mbundi road nyambadde akagatto kange kana akeeki road. Kanjo kyebigere Shalom. Okitegedde naye nga tutambula kumalako ne tufuna certificate kye twafunamu. Ekyali kya ssente mbutubanja kwali kwagala. Era certificate njina gye bampa. Okitegedde ne tukomawo ng'ebigere binnuma byazimbye n'enkigumira certificate yange ngifunye. Okitegeera njina naye ogenda okulaba ng'abatagenda mu trek mbu baali balwadde amasasi mu magulu abalala baali balema ate be balina ebisawo bya ssente bye batwala mu banka. Olwo ssente zizze gwe tokola ki gwe toliiko. Otegeera kati ebyo byonna bigenda ne biruma omuntu n'agaana naye nze nkole ntya. Otegeera n'owulira mu mulingo olabira ddala nti oli mu loosi naye nga tolina gw'osobola kinnyonnyola abantu bo bamanyi okola ki olina sente. Shalom saafuna sente akalulu akawedde. Bajjo akimanyi bulungi. Bajjo gwe tebakusasula. Saasasulwa abuuza Bajjo oyo ate mubaayiriza tetugenda naye atubangizeeko. Okitegedde bulungi byagaana. Shalom waliwo ebintu ebiba biruma abantu. Eriyo ekintu kye bayita humanity. Obuntu tebamubeera awo nga campaign zino tubale tujja nga ndi ne muganda wange Kamiliyoni nga tuzoogerako tugenda kola tutya campaign zibulako omwaka gumu Michael tugenda kola tutya campaign ezo zitakakola kino campaign zibulako emyezi 6 tukoze tutya kati tugenda kola bwe tuti tukole bwe tuti. Okitegeera bwe tumalaawo tufunire ddala ku ssente nga naawe olaba okyali mu kintu niye ogenda okulaba nga gwe mbadde muteesa naye yafunye ssente. Olwo tayagala kukwata ssimu, olwo tayagala kukubira, olwo akubulira nga naye bw'olina okugenda nawe oze ekimireyo naye nga wano mukuteesa mwasindiso yagenda akole ki abateeseze alabe nga alina kyajjayo mugende mukole ki mukole. Kati ebyo byonna nziranga ebinnuma. Shalom omanyi ssente ze bagaba buli lunaku bagabira ddala ssente nnyingi naye olina kukubira ogenda okole naye nga kukubira alinga akuyamba ng'ebyokuba nti obadde mu kibiina byerabidde ebbanga emyaka 15 ng'otoba n'ekibiina oli mu zi campaign naye olwokuba kati ssente zizze oli akukubira alinga akuyamba.
ogezaako okumubuulira naawe byoyiseemu ensonga zo bweyagala kibeere nga yagamba oba togenda njagala kutaakayo ono oba kakati ebbanga lyomazenga olaba nga waliwo kiri nti obuntu ne respect. Nze njagala nnyo respect n'okusinga ssente era nagamba oli oba ayogedde bw'atyo kansigaze respect yange Shalom naye nga sijoogeddwa bwentu njagala kunnyonnyola nkugambe nti munaye ezaggwa saasasulwa na zino bwe zinaggwa nga sisasuddwa ngenda kukola ntya nti tayagala omanye ng'alinga akuyamba mukitegeera it is bad. Shalom ze ssente ze bagaba buli lunaku nze nina ebizibu oyina ebizibu buli omu alina ebizibu naye bwe mba nga nsazeewo nti ngenda kuyimba mu kampeyini ssente ze bagaba buli lunaku zisobola okunnyamba ebintu ebinene naye n'osalawo byesonyiwa olwa respect nti disrespect ebadde yaki y'amaanyi Shalom otegedde bulungi obulumi mbuyina nange no ku mutima n'abantu abali abagamba King Michael ssente ebisawo banne nga batwala bisawo ye nga tayinaamu byebyo bye tubeeramu obawulira bali eyo bakaayana tewali ayina MOU tewali ayina kiro banaavaayo banaanamu omukisa ne bafuna okitegeera kijja kuba kirungi naye nze okwagala okutereeza nkoze ntyo okulaba nga nange mbeera bulungi okitegedde tebakikkiriza. Shalom kyekugambye ekya humanity nze Shalom nafiirwa mutabani wange jijukira mutabani wange omukulu Eric Mugwanya otegeera nafiirwa mutabani wange Shalom abantu obadde nabo ng'okoze nabo emyaka 15 okitegedde bulungi tasobola butabaako na bulumi okitegeera tasobola butabaako na bulumi saalabayo muntu n'ogo ogwamu NRM saalabayo muntu n'ogo naye Shalom King tugende mpola wuliriza kyenkugamba kino nina obulumi naye lwakuba sibulaga lwafiirwa mutabani wo nafiirwa mutabani wange NRM gyomaze emyaka 15 gyemanyi ti famire yange otegeera tewalabikayo teri wadde omuntu ajja adde okuwagiza adde okuzika omuntu n'omu wabula ate Bobi Wine n'aweereza message yagiwa Big Eye ng'eri ku ssimu n'agireeta ne bagikuba mu kuziika ne baplayinga audio ya Bobi Wine nga alaga obusaasizi n'okunyolwa eri mutabani wange afudde. Mbadde nsaba muzikirize batuuseeko obubaka bwa President Kyagulanyi obubaka bwaweereza. Baganda bange mwenna mbalamusizaako nze Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine. Michael muganda wange kitalo nnyo kitale kya Eric munansonyi wasobodde kubeerawo okwerekera mwana waffe nesanze nga nyina emirimu egyali gyateekebwawo emikulu ennyo nga siina gwenyiza girekera naye Michael ne famire yonna munnange tukutuusaako okusaasira kwaffe era tunyolwa wamu nammwe okufiirwa omwana abadde akuze bw'atyo ku myaka gino essubi teriba lingi ng'ofiiriddwa omwana naye nsaba Mukama agumye famire yonna Katonda yatusinga okutegeera kitalo nnyo kitalo ddala ekya Eric tuyimirira naawe Michael mukonyola kuno twayogeddemuko ku ssimu era nja kufuna akadde muganda wange nzije kubagize naye nga kitalo nnyo kitalo ddala eky'omwana waffe asaasidde mwenna abayimbi bannaffe embeera gye tulimu naye tusuubira nti Mukama ajja tutuusa mu mbeera esingakaawo. Njagadde kutuusaako obubaka bwa kusaasira ku lwange ku lw'aba artist bannaffe be tukolagana nabo eno ba Nubian Lee ba Dan Magic tutasobodde kubeerawo bonna bakutuusaako obubaka obukulubagiza. Mukama akugumye emikolo mwana beera strong Katonda yakusinga okutegeera naye Eric awumule emirembe mwebale nnyo mwebali edda mwenna basobodde okwerekerako Michael n'okumubudaabuda mu kaseera kano akazibu omwoyo gw'omugenzi Mukama gw'omuze emirembe. You can imagine otegeera bulungi kati n'ogamba mukwano gwo yaluwa famire yo yeeruwa otegeera Shalom katuddeawo ne bikusobera n'ogamba bano abantu lwaki bajja kusaawa eno nga baagala obululu bakubira essimu ne bagamba ogenda kuyamba ogenda kufuna bwezi nga balinga abakuyamba otegeera ne bajjawo kiri eky'obuntu ekyo kye tusinga okwagala Shalom. Nze ndi wano mmanyi nti buli muyimbi buli lunaku afuna essente ennyingi mu kampeyini buli lunaku naye tebasobola na kulowooza ku King Michael bali eyo bo bagamba nti nze nagaana okuyimba tebamanyi bulumi bwe nnina naki kye nali nnina okunnyonnyola oyo yali ayagala okuntwala okuyimba. Omuntu ali mu kampeyini anumirirwako ali ogwo ye Gravity omutujju. Gravity yankubira essimu n'aŋŋamba King lwaki tojja ne tukola King lwaki walize ne tukola bwe twalikoze nga bodde Kampala bojja eno ne Gravity saayagala munnyonnyola buzibu bwange obwo bwe nnyonnyodde eggwanga obundi emabega otegedde
obundi emabega era ye muntu yekka naye abalala bali bo bagamba nti katumale okuyimba oyagala okola tujje tumujoge wendi okitegeera bulungi naye nga n'oŋŋamba mu enkya ngende ntandika ensobola naye nina obulumi olw'okuba nze okitegedde ebyo byenkunnyonnyodde binnuma ku mutima binnumira ddala ku mutima nti campaign bbiri nze banja nekubuulira esente ez'omumanja sobola ziteeka wano naye nenkubuulira ze twalinga tusayininga okitegera saazifuna bajja akimanyi bulungi Uncle Balamu naye ayinza okuba akimanyi bulungi oba aliwo yasayininga sente zo nga tomanyi kubanga okitegera bulungi kubanga singa waliwo yasayininga era budget yalimidde maaso ga mukulembeze okumuga abaana bakola ki babanja nafunirayo accident mu Eastern yo mu bikajjo okitegera bulungi nafunirayo accident era okujja okunyonyola omukulembeze bampa moloka yange yakola ki yafuna accident mu bikajjo gye bampa tekwajjirako wadde olwataano ate ne moloka naye era obukodyo amabanja era ne gagitwala era n'osigala kweganga oli otyo otegedde bulungi nemotoka gye bakwanya togirina gyali myezi 6 nayo neegenda olw'okubanga amabanja gaali gapayirize kati n'obeeraawo mu famire y'abantu naye nga onoonyezebwa lw'obeetaaze okukola ki kubawa services zaabwe onoonya omuntu nga tomulaba so bw'ogezaako ate onnyonnyole omuntu ono nti nga sinnagenda mu kintu kino nange njagala mbeeremu enti ne bwenti olwo oli mubi osigadde okitegedde naye ng'abantu abali abandaba nange nina ebizibu ng'omusajja ebintu bino byemba nnyonnyodde abanyiiga abagenda kunyiiga abaddamu bagenda kuddamu naye nga nze mbabulira kyempitamu Shalom nange ndi muzadde nange nina family okitegeera nange nina pain okitegeera so bw'oba tewasasula emirundi ebiri oze kuguno oyagala kunoonya ogenda sasula otya ate olina akulaga mbu oba toyagala kola bireke nze nkugambye nga alinga akuyamba obuyambi okitegedde mulina okubaamu humanity obuntu obwo ne respect okitegedde kati bo bali basanyufu naye naffe tuliyo naffe twateekawo omubiri twatoba ebbanga lyonna nkugambye okitegedde era time gye twali badde naffe tugamba nti time naawe onyumirwemu kaliya zaffe okitegedde bulungi it is bad I feel bad okitegedde olw'okuba nti nze byenjagala okunnyonnyola abantu tebaagala biwuliriza naye nga nabyo bikulu oyagala muko kwata oyagala wandekera omwana wali ku stage naye nze agenda omuyima nkugambye njagala ompulirizeeko nga sinalinnya stage eyo naye gwe toyagala kuwuliriza olw'okuba billions and billions gwe zigudde ku akawunti yo otegeera what is going to come after byenjagala nkunnyonnyole kyekyabaawo nga swati saafuna ssente biri ebiwedde bwe tusobola obitereeza wano toyagala kumanya so nina obulumi bwange nga King Michael ebigambo byenjogedde mbyogedde nga nze kuba binnuma otegedde binnuma nina obulumi otegedde bulungi abantu basobola okunjulira webali otegeera bulungi byenje kugamba bintu byaki bya kintu kikulu otegedde nagezaako ne ŋŋamba nti kaŋŋende eggulu eneggulu abantu gye balinga bajja ssente abayimbi gye bagendako nawe eggulu ne tugenda nga waliyo omusomo gw'abayimbi okitegeera mu covid awo abayimbi nga bagenda bawasima entandikwa bakusomesa engeri gy'ogenda okukozesangamu ssente okitegeera oleme kwonona ssente biki okitegeera kati okutuuka eyo omukulu yalina oluyimba lwe lwayagala okitegeera n'abuuza abayimbi ti bani ani asobola okunziriramu oluyimba luno okitegedde bwe twava mu meeting ne muweereza email nemugaa ssebo sobola okuddamu akayimba ako naga n'akampeereza nenziramu n'enkayimba kiyimba kaali mu Lunyankole okitegeera bulungi kayimba bwe nkayimba nenkatwala yawuliremu era Bebe Cool yaliwo Ragadi yaliwo Chameleone yaliwo Bamulangira Suna baaliwo Bafefe Busi baaliwo kayimba ne bakateekamu awo n'akawuliriza bulungi okitegeera Bebe Cool n'agamba nti akayimba kano kalungi naye ebintu by'ennaku zino byetaagamu vidiyo oluyimba luno kaduvaayo bulungi byetaagamu kutegedde omukulu nanga nti genda okole byonna bye bagambye ojje tulabe oluyimba nalumala dda nateekamu ssente zange nagwa mu mabanja simulaba okitegedde bulungi ezo zonna ssente nyongera kufiirwa bufiirwa n'olunaku lwe nagendayo kubanga mulaba era saalaba kati n'obeera ng'oli mu kintu ogezezzaako okola nti gwe toyagala za bwereere oyagala zokoleredde tegedde n'otuuka akaseera n'ogwa ne mabanja oteekemu ezizo otwalire omuntu omukulu ekintu kye nga kyekyo ngenda kakuweereza akayimba kuba kwe kali ku YouTube nagamba wadde akagaanye nze kambeere nako okitegedde
iraka rihanga mawe deep in my heart. Naye ebyo byonna biba bituluma. Ebyo byonna biba bituluma. Kati omukulu w'eggulu ye email akyaziddamu. Byakoma. Anti kati Shalom nze ndi musajja mukulu ate mmanyi nti omuntu bw'afiirwa tasula ku malaalo. Badde ne Ragadi nga ngamba Michael togeza noyogera ku ebyo ebintu Ragadi mwa respecting nga mukulu wange. Ngenda bikolerako lwakubanga biri bwe nebwe Ragadi akoledde ku bantu ebintu bingi nnyo n'ekyo kyamulemu gamo omukulu nti owaayo omwana yamala emirimu yalumaliriza okitegeera yeetaaga abeere nga afiirwako kuba teyabwa wadde n'ekikumi wadde ekigenda mu studio. Ragadi yajja mu studio n'anyamba n'ayongerezaamuko ne ku maloboozi okitegeera ne tuvuga ne Ragadi ne tugenda tegeeraga kati ko olukoze bwoti wanagenda dusimaano kigenda kuba bwe kiti navaayo na bivumo mutegedde sina gwenyiza kuwabira sina gwenyiza kwesibako nenga ebyo byonna bikuluma eno noga kati nze mfaati olina obulumi mutegedde bulungi so bye byempitamu nenziraawo abantu ne baddaawo ne bandaba ne bagamba nti Michael lwakyali bwati ndi bwenti because byembanyumiriza bintu bituufu ate binva ku mutima mutegedde bulungi bayimbi bannange betutula ne tuteesa nga sente tezinajje bwe zijja ate bafuuka kirala nenga ate nkeera ate era mujja kuba mwenna oli bakugamba nti nze negidese nawe genda wegire ezizo taba mukyamu mukitegedde bulungi kolina kusirika munnaye gwe tosobola tolina contact si tolina ki olina kusirika naye obulumi nina bungi Shalom bungi ebintu ebyo byemkunyumiriza sina gwe ngamba nti mumpe sente kubanga sina we na signing nga ngenda kola kino sasule kino wabula nagwa mu shit nzikiriza nti omweso bwe guggwamu guba guweddemu tanga mulala naye nga byebi byempitamu abantu ne balowooza nti oyina nga tukola ki Michael olabika bulungi onyirira toyina abali mu campaign abamu kati kanku example ya mukwano gwo a big size bafudde mukwano gwo wayogeddeko naye ku nsonga ezo n'omuzinyo ga bintu bya campaign ye wali naye bwe mwayimbanga yakola ekintu kya unstoppable wamuyita mu mga tukole naye these are my terms no ati kyegamba nti bwe yakubira essimu omukulu wetegeera netwogera ku ssimu ne mugamba nti nali badde nkumiitinga nitubako bye twogera nga sinatandika ki kukola genda kati genda ndi bize genda okole tandikire kugamba nga alagira ddala mbwa akuyamba na buyambi oba oyagala oba toyagala ku campaign trail yes otegeera oba oyagala kola toyagala bireke otegedde oh no you see Michael otegedde sigenda kaddi wanga ndi bwentyo nga nkola ninga ki otegeera no nina obulumi nange Shalom era obulumi buno abantu abaleeyo njagala bategeere ti ekintu kino n'ensonga zenjogedde nzogedde nga nze kuba zinnuma nekyempitamu abalala tebakimanyi Shalom otegedde bulungi ninga kyekyo tondaba nyeera mundabika bulungi tuseka nga bino bulijjo bye tuseka leero ndi serious ku nsonga eyo abantu bategeere lwaki siri mu campaign otegedde bulungi sizirimu nti nazalaye munakoze eki otegedde naye okuyita omuntu omunnyonnyole terms and conditions zo yalabanga gwa kuyamba talina budde obwo otegeera bulungi byebyo Shalom zensonga zange ezo oba nange ngenda kusalibwako nviiri simanyi zensonga zange naye ng'omuntu ayogedde ekimuli ku mutima aba mutuufu kyekindi ku mutima kubeera ne jjajja bukyavaayo n'ayogera Shalom 256 nagenda ogenda mukomera nga ndabifaanyi ng'alina omukulembeze otegedde bulungi so kati ezo ensonga tosobola zineza mukulembeze ye tamanyi kigenda mu maaso eno nakiri naye kati bino ebintu byetukola bigenda viral osanga ayinza omumanya otegedde bulungi wajja bbawo omukulu alaba abakulya campaign y'okulonda kuli okwaggwa campaign 2 kuba waliwo obukiiko obuteekebwawo kyemmanyi kugamba engeri gye twali mu covid nga tolina ngeri gyokola ki bajjo gwenonya ku bajjo omugambe King Michael abanjayo kasente bwe mwakola eri mu East kuba ne bajjo naye otubeezeyo mu Eastern naye yalinga atuweezayo ku bunkenke tumugamba bajjo tugenda kudde e Kampala temugenda ngenda kubira namayanja temugenda kankubire Lumumba ngolabira ddala bajjo naye bambi afa akola omulimu okulaba nti gubeera bulungi era bwe yasituka entebe okwogera n'atuyimirirawo n'agaana naye musajja gwe tuleta ssente abaana bano bagenda kundyamu amaaso tewali kyakola ki tewali kyafaayo even after meeting the president kati
towa chawe clarifying oba katwawe sente za mwezi mwaka katubawe chi paka katwasise business ozibanjiza kuki oli akugamba obanja kuki wa signinga wano bakole kino kigambye nti abayimbi abali mu campaigns tekulikawo n'omwaye na MOU otegedde bulungi naye abasenga oba n'abawa it's okay naye nga nze nkubulidde byemabega kati saayagala bigwa mukulu no njagala omuntu mubulire conditions zange agamba oba oyagala oba toyagala jangu bino biki otalina budde obwo Ubagala okuyimba yimba. Tuli bantu bakulu. Music waffe zi services zaffe zituwa abantu. Era zetufunamu kasente. Tutegedde bulungi Shalom. Chenjagadde gwanga limanyi. Miri kwezi chaliwo. Yakwate namulanye etsawo kya sente nga sinaga ya mukamba nga akikutte bwache etsawo kya sente. Nakanya ka video ka TikTok nga wako JB. No problem. Yakubidde ku simu aga mikoja antu lye bwe twabala. Teyakubira. Ate okujjako ye ogamba nti nze ngende nange n'ekimire zange. Otegedde bulungi which is okay sina mutawana nacho otegedde bulungi nenga meeting ezo za base ojiteeka ku gundi meeting ezagenda wono meeting ezachi otegedde naguze base na akoze eki kati tomanyi nti waliwo omuyimbi yalina base ng'agiguze nga neyegenda mu campaign ogirabayo okitegeera tomanyi nti base ate bagikiika base endala tolimanyi nti omuyimbi oyo yawozaako nti mission kawumbi kati olaba atona akawumbi ate no yakafunya ate akatwala mu banka bingi nnyo bitambula Shalom. Kingi nnyo ekintu kyengase mu kyonyumiriza. Ate nategeera nze kankigattira wano in a layman's language. Nze maze. Omuyimbi yayimba mission kawu n'agula ne basi. Basi ye tekyali mu campaign. Akawumbi tula muyimbi mulala yakatwala. Obulumi bungi. Tetugasukanya ku olwaleero. Musule bulungi. Tujja kumanya emboza fere zibadde ensonga za serious adaga clarifying lwatali mu campaign nemboza fere kyagenda maso series za Brian White katwano lwalero musibe bulungi mweraba.